njagala abasajja n'abakazi mwenna abatamanyi bigenda mu maaso mu Uganda nga babasiba akatambaala njagala muwulize video ya leero n'obwegendereza buli omu ogikwate bulungi wonna wonoogisanga njagala otambuza information eno mirembe owulize bulungi tugamba nti amamesa amangi tegeesimira mu nnya Linda Kigweyo yafumita mboobo ekizibu kye tuna bannayuganda empulukutu tuyina nnyingi nnyo ate nga jjukira empulukutu z'omisota zigenda na miggomeka abantu abasinga obungi mwesuliigwa naggaba ku information gye tubawa abamu ne mulowooza nti bye twogera tebiriiyo bimala kutuukawo ne mulyoka mupaapaala so nga ate singa mwamanya mwandibadde mwewala dda ekigenda mu maaso mu Uganda so butyo njagala tandika vidiyo eno nga njagala kusooka kwebaza maze obatuma abantu abo njagala sooka kati kwebaza njagala sooka kwebaza mwenna bannayuganda buli omu gye sinzira okulabira akatambi kano okusookera ddala njagala bebaza olw'okulwanira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Kabaka wa Buganda oba Kabaka w'abangi mwebale nnyo ebbanga lye tumaze mu strong nga tulwana ery'emyaka 4 nga tulwanira obulamu bwe nze nno ng'omu sekinnoomu ndi musanyufu nnyo bya nsusso olw'okuba nti nsobola okulaba ku mpologoma ng'eriko akamwenyo ng'ate eriko n'akanyiriro ak'enjawulo ng'asobola n'okutambula ebigere ebiwerako nga tafunyeemu wadde okwekanga wadde okuyogayoga kale bwe njagala bebaza nnyo mwenna abalwanyi lutalo okulaba Ssaabasajja Kabaka ali bw'atyo mu mbeera bw'ali awo nno wenjo bagambira nti ebigendero byange ebyali okukola programu eno ebibulimbulanga emmengo kwali kulabisa na kutegeeza baganda kiki ekyali kyekwese mu bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka era bali bagala mujjawo nga teri muntu ategedde ne bwe tubanga kyetulwaniridde tukirabako then mba mmanyi gye tulaga ne gye tugenda okukola tuba tukiraba bulungi nnyo kale mwenna njala baagala nnyo abakoze obulimu guno ekigendera kyange tekyali kya Mayiga nti kubanga sigenda kufuuka Katikkiro kyekisooka sigenda kukola Mmengo kyekyokubiri ekyokusatu sinoonya mulimu nti ngenda kukola Mmengo no so ekigendera kyange kyali kyakula nti Ssaabasajja Kabaka abaali tamumanyi buzibu bwalimu na biki byali mutuuseeko nga njala bategeeza kiki ekigenda mu maaso kye nabalaga ne mukiyita abantu kitambuza mpaka lwe tumulabyeko ng'ali yaddeko kyekyali ekigendera kyange kubanga nali sigenda kufuuka Katikkiro kyekisooka sigenda kukola Mmengo sigenda kuwandiika application siina kye ngenda kukola okuggyako omulimu gwe gwali kulabisa ensonga ki lwaki Kabaka yali agenda kuttibwa mu ngeri etetegerekeka ffenna ng'Abaganda tugawumbidde ne ŋŋamba nedda nga nina bwe gye simufungize kanveeyo njogera ensonga zino abankyawe abanjagala munjagale n'engensi etegedde kyekyali ekigendero ekikulu njagala bebaza ennyaka ensuso mwenna buli yavumwa ku lwa Kabaka buli eyawalana ku lwa Kabaka eyayononebwa ebintu byo ku lwa Kabaka njala okwebaza webale kulwana ntalo zino webale kubeera mugumu kansubire nti kyolwaniriridde okirabako abo bonna abakulima empinde ku mabega abakuvuma olw'ekyo kyobadde olwanirira munnange tebamanyi butyo nga Yesu mu Bibuli bwe tugamba nti beesiimye abakkiriza nga tebalabyeko n'abo bennyini abamaze okulabako ng'akyakuvuma munnange oyo tomunyiga kubanga basinga obungi okutegeera kwabo kwa munguwa eri ategeera essaawa zino eri ategeera gye bujjako eri ategeera enkeera eri ategeera oluvannyuma lw'omwezi kati togenda kulwana n'abantu ekikulu kintu kwebaza omulimu gw'omukozi ogw'ensusso nga tuyambibwako emitimbagano gino gye tuta social media okuba tutaasiza empologoma okubanga erabikako nga bweri otherwise omulimo tegubadde mwangu gubaddemu okusoomoozebwa okwogerwa amafuukule okugamba nti tulumba Obuganda tubukyankalanya twagala bumenyamenya bingi nnyo kubanga baali bataddewo kati negamba nti bw'oyogera ku Ssaabasajja Kabaka oba ovudde Obuganda bw'oyogera Katikkiro oba ovudde Obuganda simanyi oba olebe Ssaabasajja Kabaka bakamwanga ne tugamba nedda kyonna kye mwateekawo tujja kimenya okutaasa obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka tulyetonda ng'empologoma etuuse wolina okuba ng'etuuse ng'essuuse nga weeri kale no njala bebaza mwenna mwebale nnyo kusaba na kulwana kulaba ng'empologoma eriko weeri kati tugenze mu kalowoozo ka leero akalowoozo ka leero kano njagala mukasalemu kokka mukateeka ku mitimbagano egy'enjawulo njagala mukawulirize bulungi nnyo akalowoozo kano njagala mukasalemu kagende ku mitimbagano egy'enjawulo nga njagala kaweereza buli muntu yenna eyeefudde nti tamanyi ensonga zigenda mu ggwanga naye ng'akozesa omutimbagano kye tuyita social media n'ayisaako programu ze nga ye akimanyi nti programu ze zina gye zimutwala okwongera ku ggwanga tetumwinaako buzibu naye eno message eri mu kalowoozo kano njagala egende eri mwenna bali ku mutimbagano abeeyita ba socialite aboogera programu ezitakwatagana ku ggwanga nga zo zikwatagana ku mbeera ya bulijjo gamba ng'ezo by'okwekwana
ebyokwevuma ebyokwerangira okweraga ku social media biki eno video njagala egende gye muli olwala mwenna ku mutimbagano kubanga nkizudde abantu bangi nga bali ku mitimbagano bo banyumirwa nnyo okubanga tebamanyi nsi yabwe efaanana banyumirwa nnyo okuba nti fe programs zetukola bwe zitekinga over social media kiba kibalira space kati ne kibazimba mu mutima ne batandika okwagala tukwogera mafuukuule mwana mulenzi mwana muwala ali ku social media nga gwokola program eziri social nga teziri political kana akaloozo njala kakuweereza era okawulire bulungi nnyo buli omu abeere muleeni ye mu kaloozo ka leero situwagala nga gwokola program eziri social nga teziri political ate oyingira mu layini etaliyo olw'okuba nti ba politicians oba boogera ensonga z'ebyobufuzi bw'ocupayize space sigala mu layini yo tosuka woyinakoma kubanga okutegeera si mateeka okutegeera si tteeka bye twogera bato bitegeera umuze engalabi yo yogera by'olina okutegeera by'otayogera by'otasobola kutegeera bireke kubanga ekiri atabaala kyekiri n'asigadde waka kati kana akalowoozo njala mukantere ku social media wonna katambula kati eri mwenna bannayuganda nze mbooza naddala mu abali ku social media twogedde ebigambo bingi abantu bafunye obuvune abawonye bawonye n'abatannawona kusooka bulumi bakyaliwo bannaffe bali mu makomera abalala battiddwa abalala baziikiddwa mu ntaana kirindi olw'okuba nti boogedde kati kana akaloozo njala kagende mwenna bali ku social media platforms abatogera bya bufuzi njala kagende gye muli bw'obanga oli ku social media njagala omanye ddi lw'ofuuka omulabe wa gavumenti ddi lw'ofuuka omulabe wa gavumenti kati gwe ali ku social media ng'olina akawunti naye ng'oyogera ebintu nga teryakunoonya wadde okukunyenyako wadde okusongamu olugalo kitegere nti toyina kyoli kuba gavumenti era kyekweraliikiriramu kati ffe aboogera ensonga ne tunyenya emmeeza okuli ebyokunywa eby'ebbeeyi ku lwa Uganda ku lwa bannayuganda mutuleke tusigale ku bye tukola g'omanyi nti okola video nga za social life toyingira mu sisitimu yakuba nti ojja kweretta obuzibu ffe abaasalawo okusala layini tufule ebizibu ku lw'eggwanga mutuleke tukole emirimu gye tukola njala kubuuza wali otegedde ddi lw'ofuuka omulabe wa gavumenti kankunnyonnyole ggwe abadde takimanye era mmwe abalumba ffe bakola programs nga mugamba tukola propaganda njala kutegeeza mbuuzizza buli munnayuganda gy'oli wali otegedde ddi lw'ofuuka omulabe wa gavumenti oba nedda tomanyi buli lw'ovaayo mu kalowoozo ka leero n'oyogera ku nsonga eziruma abantu abanyigirizibwa olwo butereevu oba ofuuse mulabe wa gavumenti buli lw'ovaayo n'ojjayo omutwe gwo n'oyogera ku nsonga eziruma omuntu wa wansi automatically oba ofuuse mulabe wa gavumenti buli lw'ovaayo n'oyanika ebyama bya gavumenti oba ofuuse mulabe wa gavumenti kati gwali ku social media ng'oyogera programs zo ezitakwatagala za byabufuzi ate gwe nolaba nga ziyingiridde nnyo zacupanyiza space okusinga mwe mwandiyagadde mwogere programu ez'okukwana okwekwana okuvuma okwewalala nga tezikwatagana programu ziyamba ggwanga ate n'otandika okulinnya mu layini etaliyo njala kugamba munnange sooka omanye woogwa kubanga ffe bye tukola bya bulabe nnyo okusinga ku byemukola kati gwe atali mu bulabe nga tosobola kunyenya gavumenti wadde oginyenyako eriiso musigale mu layini ffe aboogera ensonga gavumenti neetandika okunyenya neefuna obuzibu mutuleke kubanga gavumenti egenda kukunoonya terina kyekwagaza kubanga toyogera ku nsonga ziruma bannayuganda togirabisa toyogera byama byayo kati njala bategeeza gwe wenna aliyo ng'oli ku social media ng'okimanyi nti programu zitukola zikunyiiza naye ng'ate tetwogedde ku linnya lyo tetwogedde ku famire kitegeeza sigala wooli ffe tukole emirimu gyaffe mwe musigale mu programu zammwe ez'okweyambula ez'okuvuma abantu ez'okukola buli kimu kye mukola naye ffe aboogera programu ne tuyamba bannayuganda okukyusa eggwanga n'okunyenya emmeeza kiba kitegeeza tulina kye tukola gavumenti oba tekunoonya tebakusinikirako message kukangakanga gwe kimanye teryakumanye mu ggwanga era tebalina kye bakwagaza musigale mu layini yaffe musigale mu layini yammwe ffe tukole emirimu gyaffe so nolwekyo nvudde mbagamba ati gwubanga oli eyo ng'okola programu ez'okweyambula kulaga bakazi kola ki ng'oli mu programu zo z'okola sigala mu layini yo mutuleke tukole ku programu ziyamba abantu n'okulabisa gavumenti kyejagadde obaga mu kalowoozi kaalyo era oba tuli muyabe wa gavumenti kitegeeza
government na kyekwagaza eyagala fa boogera ensonga kati gwe atayogera nsonga sigala mu layini yo buno bakajala bugenderi ba tiktokers abasinga obungi abeefuula nti bo bye twogera bimanyiiza oba tokyupayinga space si ya nnyoko si ya jjajjaawo tokola yanga wadde app sigala mu layini yo nga mukola program ez'okusiriwaza bannayuganda kuba tukimanyi bw'oba toli mulabi wa government obeera ogisupportinga oba ogidefendinga kati gwe ayogera against what we say on social media. Either you support the government or you defend the government. Na yo gidefendinza otya to depending ku bitwogera yogera government byekoze na biki byegenda okukolera eri abantu. Ffe mutuleke twogere ensonga zino tulabise government nga tuyamba omuntu wa wansi mpaka nga government ekyuse lero mutegedde bulungi nnyo. Byonna bino bino byogedde mbitegeeza abantu mwenna bali abebuzabuza nga abafuka banaaba kubanga tubeera ne side yes ewagira oba etawagira kekabadde akaloozo kaliro katugenze mu kiggula lujji. Era ekiggula lujji kyaleero njala kigende buli muntu gy'oli mu nsi yonna ate kigenda kubeera kyanjawulo ekyaleero. Ekiggula lujji kyaleero kitandise kitya sharing a video tukyali mu kiggula lujji video terinaba information njirina wano nga bwe tugyagala. Tugamba tuti oba njala tegeeza mu kiggula lujji kyaleero nti nkijje mu lufumo luno olugamba nti enkuba eryokanga n'etonnya ne tulaba ensisira bwe zenkana emyoyo. Nti eryokanga n'etonnya ne tulaba ensisira bwe zenkana emyoyo ekivuunulwa nti oba ekinnyonnyolwa kitegeeza ki. Edda ennyo mu Africa tetwayinanga mabaati mwe muyita iron sheet oba amatundubaale. Ennyumba ezaffe nakabala ez'abaddugavu twaziseresanga ssubi. Essubi lino abasinga obungi kati muliraba baliteeka ku masabo oba si ku masabo twaseresanga embubbu. Embubbu eno kati bagikozesa nnyo mu kusereka obusole bw'amabaala. Kati obusubi obwo twakozesanga etteete oba ne tukozesa embubbu. Naye edda abasajja abaseresa baaserekanga ne baserekanga ennyumba tesobola na kutonnya nga n'enkuba leero etonnye tosobola kujjula nti yatonnye. Naye ate waliwo ensiisira zino ezakagwirawo zetubeera nazo mu lumbe nazo weeziri nga tuziseresa masanja biki. Naye olugero olutegeeza nti eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Buli asereka naga nti ensiisira yange giserese ekola ziki enywedde. Naye enkuba bwe etonnya n'etokomoka buli ensiisira eyitamu amazzi kitegeeza nti gwe yakola ekintu ekyo kitegeeza tewakola n'onyweza mulimu. Yensonga lwaki enkuba esobodde okuwaganya n'eyita mu kusereka kwo n'etuuka wansi. Yensonga lwaki tugamba nti eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Eriyo n'okunnyonnyola obulala muntu kwasobola okunnyonnyola mu lugero luno. Njagadde ddujja emmesejja eri mu kigulu njagadde gijja mu lugero olwo nga nkutegeeza. Gwe munnayuganda ali eyo njala kutegeeza. Era njagala omanye kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga. Era njagala okitegeere nga tuyisa mu kiggula lujji kyaleero bulungi nnyo. Tutandise tutya? Nze mbuuza nti omanyi omulabe wo akuliraanye n'oyo omulabe wo akuli ewala era omulabe wo yaani? Abantu bangi bafudde naye ng'ekibaviiriddeko okufa be bantu abaliraanye oba ababasekera ng'alowooza nti akusekedde mukwano gwo naye ng'ate si mukwano gwo. Weewapa naluli olugero lugamba nti akanaakulyako amenvu kajja keesesa. Kati bwe tugamba nti eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkana emyoyo kirungi nnyo munnange n'otegeera ani akwagala naye ani atakwagala. Kubanga abantu bangi nnyo beefuula mikwano gyaffe naye ng'ate bwe badde mabega be batulima empindi ku mabega okutuuka okutulyamu enkwe n'okututta. Njala okubaza Mukama Katonda olw'obulamu bwampadde nze nga nze kamwa koogera Chemical ali nsobodde okutegeera ani mu bbanga lino lye mbadde ku social media. Kubanga twali bangi nnyo nga tetumanya ani akusinikira lowooza ne mukwano gwo kumbe oyo ayagala ofiire ddala. Kino nawe kikwatako bulungi ne mu bubi njagala nnyo omanye omulabe wo yaani ng'obudde bukyali. Oyo akuli okumpi n'akuli ewala. Kino kijja kuviirako muganda wange okuwangaalako okusinga buwandiwangadde olw'ensonga si buli muntu akusekera nti aba akwagala. Abantu bangi bateeka amannyo ku ngulu oba ne bakikulu basimayiringa naye ng'ate bw'amala okukuba omugongo ye muntu akwata ekitala ate akufumite nga tomanye. Butyo abantu bangi bafiiriddwe obulamu bwabwe nga beesiga mikwano gyabwe oba abantu babali ku lusegere naye ng'ate balyamu olukwe okwagala okubatta.
omulabe wo asinga okuba omulabe omubi nnyo ye mulabe akuliraanye ate nga akusekera gwoyabiza buli kimu n'obanga tosobola kubanga osiba ekintu kyonna mu bulamu bwo. Muno lwaki mbagambye ekigambo kino? Tulina mikwano mingi naye ate olina kwesiga mitono. Ekikufuula omuntu ky'oli ky'ekyama ky'osirikidde ky'otasobola kusaasaanya buli eri muntu. Ekikufuula gwe ky'oli ky'ekyama ky'osirikidde ky'otasobola kubuulira muntu. Ne baleeta ekintu okutulugunya oyogera ekyama ekyo nga tosobola kyogera. Kyekikufuula gwe ky'oli. So sigamba nti nze gunne nga tosobola kusiba kyama. Ekyo kyama ky'osirikidde ky'otasobola kubuulira muntu. Ye gwe kenyize tuyita siru. Bino ebintu ebimu tusobola okubyogera nti kino kiriwo naye waliwo ekyama ky'osirikira nga gwe ne bw'okola otya sisobola kikubula omuntu tasobola kubuulira kyama kye. Kyekikufuula ky'oli. Kati y'ensonga lwaki nkugambye nti ebiseera ebisinga ennyo munnange manya abalabe bo abakuli ewala n'abali okumpi kijja kuyamba nnyo okuwangaalako oba okuwala ebizibu ebisinga obungi bye tusanga mu nsi muno. Nze nno obulabe bwe mbadde nina oba obulabe bunjolekedde ebbanga lyonna buvudde ku bantu batukola emirimu gye gimu n'ababadde mu strong nga simanyi nti batemu oba bantu bakyamu nnyo gye ndi naye mbazudde era kati mmanyi ani mu struggle manyani okwogera naye na buli kimu nawe buti onkusaba omuntu gy'okolera gy'obeera gy'oliira gy'osula gy'obeera buli wamu osobole okufinding out oba okuzuula omulabe wo yaani era ddi lwasobola okutuusaako obulabe ekigendererwa kye ki ate bw'omulaba teweekanga weefuule nga atamulabye gw'okola okusalawo ng'obudde bukyali. Ebiseera ebisinga mu bigambo bye twogera ng'oyogera n'omuntu ku ssimu oba physically weegenderezanga nnyo ebigambo omuntu by'ayogera abamu basimattuka ebigambo nkugamba nnyabo ssebo bw'obanga oyogera n'omuntu oba mukwano gwo oba omuntu yenna wulirizanga nnyo ebigambo bimufubutukamu. Abantu abamu abalabe baffe bafubutuka nnyo ebigambo ekigambo ne kiva mu kamwa nga tadde suwa kyogera olw'okuba nti Katonda abeera na buli muntu. So weegendereze nnyo obanga oyogera n'omuntu owulira ebigambo by'aba ayogera temubulamu kigambo kya bulabe kiba kimusimattuse ku kyogera gy'oli era n'okifuna bulungi n'okitegeera. Kale njala bategeeza mu kigula LUJJI ky'olwaleero nti buli muntu ekengere ate weebereremu nnyo okusinga kubanga basigadde abalabe b'otamanyi Katonda yabakontrolingira. Si buli mulabe nti osobola omutegeera naye Katonda wo asobola okukulaga omulabe. Nga nfundikira mu kigula LUJJI kya leero eri abantu bangi nnyo abalina instincts era abalina n'ebirooto nga ye mu kuloota talina mukwatira nsawo asobola okuloota ekintu kinaabeerawo ye kennyini n'akyevuunuulira n'amanya ki ekimwolekedde nekyagenda okukola. Abantu abo bakyaliyo. Kati gwe ali awo atasobola kwevuunulira birooto n'atasobola kuleegera mu birooto bino tonyoomanga ekirooto kyonna ekiba kikujjidde. Ebirooto babiyita imaginations naye imaginations ezo zintuufu olumu zitera okubeera nga zina kyezitulabula. Kati munenjera kugamba buli lw'obanga ofunye ekintu ekikujjira sooka weebuuze lwaki ezze mu budde buno ng'ate ndi mu mbeera bw'eti bwe kennyini weesalirewo ng'omuntu. Before nga tonnabuuza muntu magezi sooka weesalira amagezi kubanga buli gweyagala akuwa amagezi naye ayinza okusinziira ku ekyo ekizibu kyo ate n'agifuula advantage eri ekigendererwa kye gy'oli n'akutuusaako obulabe oba okutuusaako ekikyamu. Kyekibadde ekigula LUJJI kyalyo njala tutandika information mu butuufu eyandeese olwaliro kamali n'okunywa ku lwendo lw'amazzi mu sharing video. Simanyi wengera tutandikira video ya leero kubanga njala tugikwata empola ng'abali akatogo. Njala tugikwata empola bulungi nnyo buli muntu aginnyonnyoke. Ndowooza kansooke mu njega eri ku social media ne mu ggwanga. Ntandise ntya kantandike bwenti tugera gikwata mpola mpola ndyoke ezze ku mawulire gemulindiridde ag'emmengo. Kantandike bwenti. Njagala mbosere buno mbuteeke ku social media wonna njala tukakwata empola. Njala sooka tutegeeze eggwanga ekigenda maaso mu ggwanga kifumba mutuko. Naye lwaki kifumba mutuko? Buli ekitalo kirwa ku ssengejjero kifuuka wa nkindo. Buli kitalo kirwa ku ssengejjero kifuuka wa nkindo. We twogera eyo seri tibahabulwa lutabasitula mutabani wa Karekezi sereeta muzizidde ensanga bisibe nannyini kabuyonjo etambula ali mu kutya okw'ekitalo. Omulabyeko n'olunaku lwaleero wabadde simanyi passing out abasirikale abakyala badde gy'abadde nga bamwetolozza endabirwamu eza bulletproof musajja ato ng'ali mu kutya. Njala tegeeza public nti omwami ono kati mulaba gy'aba ayise
yonna kitwala essaawa 2 nga batadde bambega abalina emmundu SMG kakebe mizinga zonna bw'anaaba anayita almost okuva gy'avudde ne gy'alaga w'anaatuuka wabeerawo abasirikale enkumulito abali mu ngoye eza bulijjo kitegeeza ki ye kennyini ali mbula bwe yeeteerawo kati ki ekigenda kugenda mu maaso kamba nnyonyo tugende mpolampola ekigenda mu maaso eky'amasasi gano okukubibwa agatandise okuvuga njagala mumpulirize bulungi nnyo eno y'endowooza yange n'okusinziira ku sources ez'enjawulo. 1 kirimu ebintu bisatu. Ekisooka kiri bwe kiti amasasi gano gakubibwa okutta abantu okuba preparinga kubanga Museveni ne mutabani we balina abantu abanene mu ggwanga be baagala okujjawo bagenda bajjawo batya basobola kati bo kye bakola ekintu kyetuyita okukasuka ejjinja mu kisaka olire ki ekifaayo abantu abali mu kuba masasi okuttibwa ekyo tukuyita kwegeza mu luzungu bakiyita rehearsals. Museveni and his son regime they are doing rehearsals kubanga balina abantu baagala okujjawo before nga tenagenda mu kalulu ka 2026 kesimanyi nti kanaabeerayo bali mu kukola rehearsals. Kati ekintu kino bakikola batya amasasi gali mu kkubibwa n'okutta abantu okubateekateeka nti mu kaseera kano ne gye bujja katono banaakuba omuntu yenna omunene tekijja kuwaawaaza matu kubanga kivudde babeganga amasasi gajja gavuga bakuba abantu bwe banaakubayo omuntu omunene gye bujjako tekijja kuba nti mawulire abantu bajja kuba bamaze okutegeera nti kintu kya bulijjo amasasi abantu bakuba amasasi ke kamu kakodyo akali mu kintu kino baagala kifuula kintu kya bulijjo nti buli Munnayuganda agetinga eyuzi nti amasasi gavuga oli bakuba omuntu nali bakuba ndowooza nagendedde bw'atyo bakifuule kya bulijjo ke kakodyo akasooka. Akakodyo akokubiri Yose yakooye Windows ayiga ayagala kuddira mutabani we muteeka mu ntebe naye ayagala kikola ng'akozesa system ey'okuteeka akatengo mu Bannayuganda kyetuyita fear ng'akozesa okubagana amasasi wabeewo ekintu kyonna ekijja mutabani we ateekinge over Firukudita nga muwambi nti otakyasobola kufuga ggwanga yateekinze over abeerenga problem solver oba savior abagenda nti kati nze kentuta obuyinza tewakyali muntu agenda kuddamu kufa sasi oba kiki sasi tegenda kuddamu kuvuga ekyo bakikozesa ekyo bwe kinaaba kigaanye waliwo ekintu ekyokusatu bagenda kikozesa okuba nti Museveni saa yonna asobola okukozesa amateeka gaalina mu constitution okulangira state of emergency Nabanyonyola state of emergency ndi ekiseera ekyakatabanguko ng'eggwanga liri mu kizibu. Gavumenti yasobola okuteekawo ekiseera ekyo ng'amagye ne poliisi nga bye bikola byokka. Kooti z'amateeka, poliisi nga tebikyakola magye gegayisa order. Bye bintu bisatu ebiri mu kintu kino eky'okkuba masasi. Bye bintu bisatu ebiri mu kintu kino eky'okkuba masasi. Babateekateeka kubanga waliwo target ennene ze basuubira okukuba. Kati abateekateeka ne bagaba gavuze nti kuli bamuse tekijja kubeera mawulire kuwawaza matu kuba kyekisooka ekyokubiri mbabuulidde mutabani wayinza okkikozesa ng'okuteekinga over power naga kati nze tata ntakyasobola buyinza kati nteekinze over to control the country era mu masasi gagenda kuvuga oba si kyo ayinza okkikozesa okuteekawo state of the emergency okubanga eggwanga aliteeka mu system nti amagye ge gafuga essaazi okubanga ali mu kutya tamanyi what is going to happen tomorrow tamanyi kigenda kuddako yensonga lwaki bateeka diversion ku social media diversion after diversion akonoza mu kasale mu kati kambongera akalaba sinagenda ku information. Mukulu Patrick Onyango omwogezi wa police je balekosebwa kansubi nti oli bulungi teba kuba social media ndowooza mwandibadde mutusiba musibe guwane mututwala ku ttale okulya omuddo ne mutuzza olweggulo mu biyumba ne mutusibira omwo ne mukola gye mwagala. Mu nsi gye tulimu abantu abasomyeko abalina telefayina abalina essimu ez'obuyonjo n'abalina radio abawuliriza information n'abantu ku kyalo abasobola okwanalayizinga ensonga zino ez'ebyokwerinda tuzitegeeza abantu twabufukidde ekizibu kubanga we can analyze each and everything. Nina ebibuuzo bye ngenda okubuuza njala public ewulize bulungi nnyo ku nsonga. Ekisookera ddala kitalo nnyo eky'omuyindi yafudde alla amukingirize era nsuubira bamwokyezza olwaliro evuli bagenda okuteeka mu kakonteyina baliwe mu Victoria oba balizeeyo waabwe e Buyindi.
yagenze naye kiki ekivira kukuba abantu bana amasasi police never nekola statement ezitakwatagana ng'empale za mukamawe mukulu Patrick Onyango omwogezi wa police njala tukwate ensonga zino mpola mpole kisooka njala soka tegeze gwanga nti mukimanye mateeka g'ensi yonna n'amateeka ga Uganda gagamba nti singa omuntu azza omusango gamba ng'okutta oba okutemula ne bakizuula nti aliko obulemu ku mutwe oba ku bwongo omuntu oyo tavunaanibwa bamukwata ne bamutwala ebutabika kasita bazuula nti mulwadde wa muto waliko obwongo aba tavunaanibwa kubanga baga nti yakikoze ng'ali wabweru wa kutegeera kwe ngera mumpulirize bulungi nnyo mu mateeka gasemateeka ezisinga obungi mu nsi yonna gagamba nti omuntu bwatta omuntu oba n'atemula oba n'akola ekive kyonna ekyo oba kapena okulepinga omuntu ne bayisa statement omuntu oyo yakoze ekintu ekyabaddeko obulemu ku mutwe oba gwe tuyita nti mulalu oba ali mentally sick oba disturbed omuntu oyo tasibibwa akwatibwa n'atwalibwa ebutabika okumujjanjaba era omusango tebamuvunaana nti yasse omuntu baga nti omuntu ono yakoze ekintu kino nga tategeera mulalu tukwate mpola video kati mukulu Patrick Onyango ne police tukimanyi nti twalabye video ezitambula ng'omusajja abasira amasasi naye njagala mutubalemu ku magezi nga bannayuganda abali mu family abasomyeko mukulu wavudde n'okola statement n'egamba nti omusajja ono abadde mulwadde wa mutwe era nga mukimanyi kiri documented for 6 months egize wavudde n'ogaa ati mbadde mukimanyi ky'omukulu ono abadde mulwadde wa butwe okumala emyezi 6 emabega mu mateeka agafuga abakozi ba gavumenti bw'olwala bakuwa sick leave n'ogenda ne wejjanjaba n'okomawo mu mateeka agafuga abakozi omuntu wabanga ali mentally sick oba disturbed nga ali mu magye oba mu police oba bitongole bide bikuuma bako dismissinga oba ofulumizibwa mu forces ne bakujjamu era ne bakutwala either mu kazolite oba ne bakutwala ebutabika to seek further treatment kati gwe yagala kungamba wakoze system yogati omusajja mubadde mbanyi emyezi 6 baga nti abadde yafuna obuzibu ku mutwe omwami ono bwabanga abadde mulwadde wa mutwe yajjewa uniform kyekisooka ekyokubiri yajjewa emmundu ekyokusatu omwami ono bwe yamaze okgenda okutta omuyimbi ono yafulumye n'ava ku Parliament Avenue n'atambula bulemberwembe n'ajja mpaka ku CPS n'ayingira video eraga bamucekinze bulungi nnyo ng'alina empapula ze za looni n'agenda mu office gye yagenze mwe mukutte lwaleero ne mugali mutulaze ne mu paradinze abatamanyi state bw'operatinga oba ekola emirimu gyayo waliwo kye tuyita ejjirikiti nti gwe basobola okusindika n'okola omulimu bo ne baga tugenda kukola backup okufuna engeri gye tutuusaamu kye wakoze state bwetyo bw'ekola kati mukulu njala kukobooza bw'obanga omuvubuka ono mwategera emyezi 6 temuguwa ddalu yasobola atya okufuna access ku looni kubanga bw'oli omukazi wa gavumenti mukama wo yakusayininga ku looni eyo nti genda ofune looni bw'abanga ali mulalu emyezi 6 babega nga mwakimanya ani yamusayiningira ku looni eno omulalu ani yamusayiningira ku looni eno emyezi 6 mabega omuntu bazuula nti mulalu bakujja mu force bakujjako n'emmundu ani yamuwadde emmundu era ani yamuwadde ebyambalo era omulalu ono gwe mugaa nti wa polisi mulalu bw'aba yasobodde okumanya nti ngenda wa Manerenda nentuukayo nga nina emmundu nensobola okusasa amasasi nenkuba omusirika nemusikuba omwini nemutala abantu abaddewo naafu oyagala kungamba nti ku Parliament Avenue tewaliwo poliisi yonna kebere musirikale eyabadde asobola okukola kye tuyita counter attack okuliplying omwami lwakuba amasasi mu magulu okumuyimiriza n'atambula okuva ku crime scene okuva ku Parliament Avenue najja bulemberembe ku CPS n'emmundu ye nga teri amugoberedde wadde okugamba nti gundi asse omuntu n'atambula bulungi nnyo okuva ku
parliament yenyine eriko security okuva ku stewola wonna okwetola parliament genda ali ku Serena wonna ku speak wonna waliwo police n'amagye gija kumawo oyagala kungamba nti omwami ono yavudde ku parliament avenue ng'amaze okuba amasasi n'atambula nga teri wadde response okuva mu police okuva ku magye ageetolodde ekibuga nga teryamukutteko n'atambula bulungi n'ajja ku CPS n'ayingira n'omusaakinga bulungi n'emmundu ye n'akwata empapula ze n'ayingira mu CPS mu office gy'abadde agenda n'empapula ze yabadde agenda waani lwaki mubuzaabuza bannayuganda mukulu bannaye lwaki mubuzaabuza eggwanga wano mubadde mwagala kubuzaabuza nabagambye nti kati system gye bazzaako kati bagenda kutandika kukozesa enkola eyo nga banoonya top targets zaabwe zijjawo olwo bamutaddeko nti mulalu ne bwe tugenda mu procedures ez'okumanya omuntu omulalu we bamutreatinga naki kyalina okukola olwere bano omuzanyi baba guggadde yamusenga mulalu omuzanyi baba guggadde naye eno yabadde assassination pure eyabadde entegeka obulungi ekirala lwaki kati buli munnayuganda attibwa police oba state eyanguwa okutwalayo amabugo mulooza family ezimuwa miliyoni 5 abantu bali worth miliyoni 5 mukulu Patrick Onyango mulekerawo okubuzaabuza abantu kubanga tukimanyi nti engeri gye muoperatingamu eri under instructions okuva mu military n'okuva wa Museveni ekisookera ddala mukutte omusajja mututte ku CPS as we speak right now olunaku lwe yazze ku CPS gwe wakoze statement mwadde mulina omukwata ne mutwala ebutabika ebyo byonna mwali byogedde ng'ali butabika naye omusajja akyali ku CPS akyali musiruza omulalu ng'ali mu Uganda olemwa ekiso ekyokubiri bonna abasirikale ba poliisi ku makya bakira ne basayininga emmundu ezo olweggulo babanyuka emmundu ne bazzeemu amali ne basayininga ne bazzayo emmundu ani yasayiningidde omusajja emmundu ku makya okugimuwa nga agenda nga records weziri nti mulalu ali mentally sick kuga bannayuganda bafudde basiru muluza tebategererako ddala nga mukimanyi bulungi nti bonoga nti omuntu mulalu kiggwe omusajja oyo teri muntu mu Uganda nabanga byakasimu kuyiya mu street tasobola kuyingira paka pya nga bandamukwata naye yabadde ayina emmundu n'akubira ku parliament avenue n'atambula n'akoma ku CPS nga teryamukutte era n'ayingira ku CPS mumukutte lwaleero ate mukwata olwaleero temututte butabika kubanga omuntu alina kasitamba zonna temulalu bamutwala butabika awo sigenda kulwawo kanzire ku information eyandeese kubanga mutufudde basiru nga muluza tutegererako ddala kubanga omuntu gamba otyo omulalu yali mulalu emyezi 6 ate ne mukolera recommendation agenda afune looni ozinga abalalu betumanyi sibala wama tutandise program kati video etandise kavudde kwanjula katandise tutandise bwe tuti eri mwenna bannayuganda okusingira ddala Baganda mbalamusizzaako banyabo ne bassebo mwenna abalangira n'abambe gye basaava ne bannaava na buli muntu yenna omutuuze atula mu Buganda ng'olinamu ettaka nkulamusizza kanso nti muli bulungi waliwo kye mutamanyi kye ngenda okubabuulira enviiri zibave ku mitwe ebinaddako nze saagala munnenye kubanga radio bwekubikira ate togikuba mugere owulira bulizi byekugambye gwe kinyini weesootinga wetwogeredde essaawa zinabasinga obungi temumanyi mission ya Yoseri tebabulwa n'akabinja ke akagendo akagala okufuga Uganda emyaka 50 pulaani ya Yoseri ey'okutwala ettaka lya Buganda yonna wetwogeredde essaawa zino egenda mu maaso ngabwe mwalabye akavidiyo kali akatambula ng'abasajja abanyarwanda bakuba enta amasasi kiki ekyazikubizza amasasi naki ekyabaddewo tugenze mu maaso kasooke nsimbe wana akati mbanyonyere bulungi bagamba batugamba nti akasirikiriro kalwanya eminya gwe teweebuuza akasirikiriro akali mu Buganda ku nsonga z'amataka abantu abasengula nga kamaanyi nnyo njagala omuntu ali kuno akyalimu empeka emirombuuzi bukyanga wasanya Kalo Charles Peter Mayiga afuna obwakatikkiro yali alinyeeko mu kitundu kyonna ekya Buganda ewasenguddwa abasajja bannayuganda ku ttaka lya Buganda njagala ompeyo video nga ne Lusanja
ewalabikire wafira n'abantu teyalinnyayo kubanga kyali mu pulaani omusajja ono kubanga asirisa ba MP. Ntumiddeko akabinja parliament abeeyita ba Buganda Caucus kansube nti muli bulungi enkweze ng'ezibajjudde basajja mwekkusa ng'ate lwera ali mu kujjula munaayitawo okudde wammwe muswalidde bunyono mulinga abatalidda Buganda mwetumeko ensimbi muzimbe ziguloofa muvuge zi VE8 naye budde bujja kutuuka ng'ate mutwetagafu bantu ba bulijjo bamba parliament mwenna bali mu Buganda Caucus batubidde nnyo bali kulya kasente muzimbye embuto mutandise okuba MP naye ekinava mu yebira kamujja kitegeera tugenze mukasirise tutandise gute wasanya kalo Charles Peter Mayiga ne mukama oyo sente bahabulwa tabase mutano wakala ekyo kibaso okukola kwe kwata akabinja kalo kafula dormant oba kubanga tekakyakola akabuganda Caucus bucyankabiro tekogera ku nsonga zonna zikwatagana ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ku kibba ttaka n'ekigo bantu ku ttaka mu Buganda no kubanga abamu ku bo bali mu kabinja kakabba ettaka kiwedde okusirisa abasajja b'amagombola ab'amasaza ba Ssaabasajja Kabaka Yoseri yakwate mmotoka zimwalabako bulungi eza haliya ezaliko ekigambo Buganda ne bakwata boda mu banayigire bazitooka ne baziwa buli muntu yenna akulira eggombola akonno munnange gwali mugaati gwa kubaziba obutogera ku nsonga zonna buli ewali ekintu kyonna ekikwatagana ku ttaka lya Buganda gye bagoba Baganda wetwogerere essaawa zino ettaka lya Buganda lyonna ebitundu nkaaga ku buli 100 Yoseri amaze odditwala era nateekako abantu be kyova tekuli Muganda yenna ayogera mu bitundu byonna bye tuyita ebya Cattle Corridors ebirimu amataka ga Buganda bwe twogera ku Cattle Corridors tuwogera ebitundu byonna bye tuyita ebya Luwero Triangle Yoseri gye yayita gye baasiisira okutwala amataka gano nga bwe nabagamba nti Yoseri ono buli lwaleeta abantu okwokipayinga ettaka lino aleeta abantu bamukuumira ttaka naye oluvannyuma ate waliwo ekintu ekigenda mu maaso kyemutategeera tutandise tutya mpola tukwata mpola kamu ku kamu Yoseri bw'amala okuwa ssente emmotoka ne pikipiki n'aziwa Mayiga azigabira abamagombola ab'amasaza wepo abasiga ne boboya ensimbi okusirika ku nsonga zonna ezigenda mu maaso z'ettaka nkubuuziza gwali eyatayagala Lumbuye nga bakuzala mu Cattle Corridors oba mu Luwero Triangle njagala ombuulire wasanya kalo Charles Peter Mayiga Salonga Bulengejja lwe yali yeenaanise oba lwe yali alutadde embigire n'agenda olugendo ng'agenze kulambula bitundu ebigobeddwa abantu bannayuganda ku ttaka lya Buganda ko batudde takikolangako kubanga amanyi mission yaabwe gw'omusajja mukulu nawe mukyala ali mu diaspora n'ali ewaka ng'oli mu kibuga ogabuutikidde nkusaba osookodde ewamwe gy'osibukanga ninda bwe gisimufungize kubanga wandikifuwa ng'okiza munda ng'amataka gammwe gonna bagatwala akatambi akafulumye ng'abasajja bakuba ente tekali mpiji poli amaje gavudde ne kageekaana mama njala kutegeeza ekyo kyabadde mu Cattle Corridor mu bitundu by'e Nakaseke gendera ddala eri mu basajja abalaalo gye bayita eŋŋoma Museveni yakwata Abanyarwanda bibala bava Tanzania ne bajja Rwanda ne bajja Congo ne bateeka ku mataka abasajja bano bajja n'ente zaabwe bwe bajja n'ente zaabwe ne baziteekako ekiseera kituuka nga Museveni bwe yeefuula nga Nawolovu n'abagamba muve ku ttaka nga abasajja tebalina gye balaga gw'amanye eŋŋoma amanye Nakaseke mbalaalo gye bali saagala oga nti Lumbuye ayogera bubi genda otuukeyo owuuze ekiri ku ground abasajja batandise obajja ku mataka ng'ate yabwe bateekako ng'ageddiza buli agaana okuva ku ttaka ekiddirira bakozesa magye bwe bate bamusseeyo kennyini bajja ne bookya enju ente ne bazikuba amasasi oba ne bazitiika ku motoka ne bazitwala oyo n'abanga asaanye naye nga muntu waabwe kubanga Yoseri ye mu kwefula talina yamukwatira nsawo kati obutambula togenda kalaba ku TV togenda kalaba ku radio teri agenda kwogera kubanga media yasooka n'agikapitalinga era n'agikwata tayagala muntu ategeere amawulire ge mulaba g'amabaala ono yakwanyaani oli yasuudiyaani ono yakoze eki tosobola kulya kintu kifa mu byalenda ku zino kizibu nnyo luli mwawulirange amawulire nga CBS radio eyina buli musasi buli kitundu kyonna ekya Buganda abawuliza CBS yasigaza abasese bameka abakuwa amawulire okuva mu kyalo ku gulawundi eri wansi enkoko gye zitakula zizza mu maaso nkubuuza CBS radio yayina buli kitundu kyonna ekya Buganda omusasi ng'asaka amawulire era nga bagoogera CBS ekyayina abasasi mu Buganda yonna nga basaka buli bawulira abantu tekyaliyo kubanga babagamba ekyo kijja kuleeta obuzibu ne bakiggala ne bakisaanyaawo nekiggwa
nabaga video tujikwata mpola sagala mudduke tujikwata mpola yensonga lwaki ku TV tosobola kulyako ogulire kwata ku bantu basenguddwa bantu battiddwa naye nga kiri nti abasajja n'abakazi bonna abaganda abadde mu Royal Triangle ebitundu 7 ku 10 battiddwa n'amataka ne gatwalibwa tugenze wasanya kalo Charles Peter Mayiga ng'afutubadde ku Bwakabaka luyagaye nti awezezza emyaka 10 era ne yeesanyusa bulungi nnyo munnange ekibinja kiri kyaleese okuva mu NRM ekya B47 Buganda Form 7 abasajja n'abakazi abakirimu basinga obungi bonna banyamulenge kati twategedde omukyala yabadde akikulembedde gwe nabalaze gwe bayita Namayanja Hadija omukyala si Muganda bala befuula Baganda omukyala oyo yeyita Uzeye amajja g'amatuufu bamuyita Uzeye Namyalo Hadija kati munnengo oveno n'agagatto ojo ogulwa nti ofunye omukyala Buganda kumbi ofunye enseekezi egenda okusekerera nga gukalizza yo eveewo omukyala oyo yomu kabinja ka NRM akatandise okukopalashingira mu Buganda nga batambuza project B47 Buganda Form 7 era Charles Peter Mayiga yayondo sinze ebifaananyi nabagambye nti simu yankwenkola emirimu gino sindagifuna kubancha anoonya ngeri gye ngifunamu naye ngejja kuddako very soon omukyala bamuyita Uzeye WUZIYE Uzeye Namyalo Hadija mukyala Munyarwanda kanduza mulaba ekintu ngeri gye kitambula mu Buganda mulowooza mulina abantu kumba abantu okwezinga enjerere kati omukyala oyo ke kabinja k'Abanyarwanda abatambula abefudde Abaganda nga Museveni byagamba nti bw'onooba osanya Buganda ojja kwesa Baganda bennyini okusanya Buganda n'agamba nti abantu abasinga obungi mulowooza nti Baganda si Baganda kubanga ali akimi bakola programu nga mpanvu nnyo namwe abali mu diaspora mwegendereze nnyo era akabinja kano kakolera ddala okusinziira ku biragiro bya Museveni nga Mayiga yakakontrolinga mu Buganda kubanga tebaagala Kyagulanyi tugenze maaso wetwogerera essaawa zino ebitundu 6 ku buli 10 eby'ettaka lya Buganda already Yeseri amaze odditwala ng'era litaddeko Banyarwanda banne ng'akozesa omudumu gw'emmundu n'okusiba abantu bannyini lyo okusingira ddala mu Kato corridors era nti yatutegeeza eggwanga n'Abaganda mwenna nti gye buvudde katono programu y'abaana abasajja eya myaka 50 ebitundu 4 ku buli 10 eneetera okutuukira era nga bana basajja balina okujaganya ko baliko mu bitundu bye Kapeeka ene wasali musale gye bajaganyiza okuba nti bonna basinkana ne bajaguza okunywa n'okwokya emicomo okuba nti bakola omulimu guno okuba nti gutuukiridde era embuzi n'ente zaagwa bbiya baamunywa abala basinga baamunaaba n'omunaaba okuba nti mission yaabwe ey'okutwala Buganda n'ettaka lye ne Uganda yatuukiridde ebitundu 4 ku buli 10 era mu kujaganya kuno bagamba abantu bali mu lukuŋŋaana olwo mu mpatero bagamba nti twagala tumalize ekintu kino nga tetunnatuuka mu kalulu ka 2016 tubenga kyonna tukimaliriza bulungi kati wano wensaasira emiguya emiyaayu egiri ku social media abali mu kweyambula abali mu kulaga amabeere abajja ne bakulisizing information gye twogera nga tamanyi kigenda mu ggwanga wabano banja baliyo gwali akola videos embagambye okimanyi nti abasajja n'abakazi abali mu makomera basinga obungi mu Uganda yonna okwetoola Uganda yonna ebitundu 7 ku buli 10 tabbangako wadde eppeera tabbangako wadde akagaali tattangako muntu wabula ekimubi ekizamubeza mu kkomera ttaka lye kino kiri mu mamboka ga Uganda eno batta basiba ng'ekikusibya ttaka lyo kino kiri mu maserengeta ga Uganda batta basiba ng'ekikusibya ttaka lyo mu Buganda ekiriyo kisoko kitokota kisaanikire system etambula etya buli bamanyi ettaka nti balyagala bakola ebintu bino wammanga n'abagambye atamanyi state bw'epaleetinga kaagikunyonyolo giwulire bwe babaagala ettaka lyo n'okusaanyaawo basobola okufuleemingako omusango nga n'obujulizi babulina era nga bukwatako gaba bayinza okuteeka omusango gw'okuleepinga bayinza okuteeka omusango gw'okutta bayinza okuteeka omusango gw'obubbi ne gukwata ne batuuka n'okuleeta embwa empunyirizi n'etuukira ddala mu makaago ng'eraga nti guwassa omuntu naye kino bakikola nga bakozesa abantu b'odiringa nabo abamu makaago asobola okufunayo essaati yeemu n'agikwasa bambega ne bagitwala ne batta omuntu essaati ne bagiteeka ku mulambo ogwo ne bagiwunyirizaako embwa n'ejja ng'etandika okutambula okunoonya olusu lw'omuntu n'eggukira mu makaago ne bakutwala
njagala kugamba guvubuka gwe ali ku social media nga mukola program ezitayina ansa muri mu kusiriwala naye ng'eggwanga balitola muri mu kusiriwala temumanyi state bw'operating ne bwekola bintu bino abasajja n'abakazi ebitundu 7 ku buli 10 abali mu makomero okwetoola eggwanga byonna baliyo lw'amataka si kuzza misango si lwa byabufuzi ebitundu 7 ku buli 10 ebitundu 2 biliyo lwa byabufuzi ebitundu 10 bebazizza emisango gy'okubba enkoko biki nenge ebitundu 7 ku buli 10 abasajja n'abakazi abaliyo baliyo lw'amataka abalala battira nayo ne bamuziika mu prison mu mateka gali ne mu mateka ga prison baziika nga family tetegedde oyo naafa ettaka ne balitwala kati gwaddeeyo social media weyambula tomanyi kigenda maaso celebrations bazikola gye katono eside ze kapeke wasalimu sale nga baga tumaze okwachivinga ebitundu 4 ku 10 ekya master plan ya 50 years yokutwala ettaka lya Buganda bagala chikola before 2006 elections zinaba jeziri kubanga bwezinaba jeziri kubanga sizisukubira yo nga kino kyonna bakimaliriza kale gwe taata ali eyo nkutegeeza munnange wesibe 2 kubanga olumu terunywera kati mumpulirize bulungi nnyo ku lunaku olwokutaano bwe mmala okukola video nategeezebwako wamu ku bantu bange nti ku lunaku lw'emu akawungeezi ku ssaawa 3 mu refugee camp Entebbe waaliyo meeting eyeetudde nga yatulamu abantu 4 wammanga yalimu Janet Kembabazi, Museveni, Muhoozi, ne Salimu Sale eyali ku ssimu atasobola kubeerawo. Bano bagamba bati muwulize bulungi nnyo. Ekintu kino kibatuddemu. Bakimanyi nti omwana ono atambudde eggwanga lyonna naye is a public reject. Bagezaako mutosibako. Omwana ono mukimanyi naye ali iga nnyo oba alina ekinyegenyege ekyagala okutuula mu ntebe eno. Nesimanyi oba kyalubirira akimanyi kubanga amaaso nga mangi agamuteereddwako. Nga bwe nabagamba nti abasajja abakulu abayingira olutalo luno abazeeyi abajja ne Museveni ekintu kino baakigaana. Mwenna abatula mu meeting ne Museveni nga temuli bafamire ye muwulirize bulungi nnyo kana akanyumiro keŋŋendako. Ku lunaku olwokutaano ku ssaawa 3 nga nkyalina ku live meeting yali etudde mu State House Entebbe ng'erimu Janet, Museveni, Muhoozi ne Salimu Sale ku ssimu. Bakkiriziganya lunye nti bwe tuva mu buyinza buno nga tutegese tuyinza okufuna ekizibu. So omwana tukole kyonna ekisoboka okuba nti asigala mu buyinza nga bwe kirina okuba. Olw'ensonga nti bahistoricals abatudde mu meeting esinga obungi balijectinze omwana ono Museveni ekimunyiiza era bw'amala okutuula ne bahistoricals atuza meeting eyiye okulaba butya bw'agenda okuimplementinga oba okuteeka mu nkola ono mutamiivu bw'anaabeera ng'akola ki ng'atuula mu ntebe. Abantu bano abana bonna bakkiriziganyizza lunye okutta buli historical yenna abeera mu meeting n'awakanya eky'omutamiivu okutwala eggwanga lino ng'omukulembeze. Era gy'alategeeza mwenna ba historical oba owagira oba towagira. Omuvubuka ono bamuwadde green light oba ebitale bya kiragala oba olukusa okutandika okulinnya akagere buli muntu yina gw'amanyi nti tamwagaliza oba amubuusabuusa entegeera ye n'enkula ye eby'emirimu. Era bakkiriziganyizza lunye akikole. Kati munnange bwe mbadde ntandika video eno bagambye nti amasasi gano gavuga lwa nsonga. Waliwo emiti eminene gye baagala okunegula mu Uganda. Egimu giri mu gavumenti, egimu tegiri mu gavumenti. Kino kitondemu n'abantu abali mu diaspora abatawagira nkyukakyuka abawagira enkyukakyuka namwe mukitegeere. Ekisinga batawaanya yono omusajja ayogera ne singa nva ku social media okumala emyezi wagida 3 gyokka nga nvuddeko olwaleero muyinza okuwunya Uganda weyinza okulaga nga nvuddeko emyezi 3 gyokka olanvaako wiiki ne bitabanguka. Kati nveeko emyezi 3 ogiwulire ojja kuleba tuga omuntu awo e Kampala nga namu bajja tukukote nga tebabalanga
kati kyo mukitegedde bulungi nnyo njagala buli yeyita historical oba oli general oba oli retired politician oba oli member of parliament naye ng'okimanyi bulungi mu mutima gw'omuhooza akumanyi nti tomwagaliza ogenda kikombako ebyange wento byombi yogera ng'omusiza agula essuwa tegenda kulirako bantu bange n'embirekaawo sikyakaana n'abantu nkiddamu sikyakaana bannayuganda mpulukutuza misota zigenda na miggomeka mwamanyira byabakulimba ku TV kutaka bukedde TV simanya gataliiko nfufu sime biki nabateeka kweza ensonga ne mulabira ensonga z'eggwanga temumanyi state bw'operatinga na Museveni bw'akola ebintu bye Museveni alira nnyo mu kavuyo ate alira nnyo mu nzikiza ye kyayagala tayagala bintu biri mu ki biri mu space tugenze ku nsonga endala nabatumye omukulu gwe bayita Lujja omwami ono ndooza ye nannyini maganjo mumpulirize bulungi nnyo kana akato mujja kamusaliramu naye njagala kana akalo message eno egende mwenna abantu abali maganjo kagoma mumpulirize bulungi nnyo Salimu Sare Aldrich Lwabwogo Patience Lwabwogo Museveni bano bombi basatu begwanyiza ettaka eriri mu bitundu maganjo kagoma era nga bali agala nga nabo gisimufungize naye ekyennaku ekiriwo ettaka lino lyonna erisinga obungi lya musajja gwe bayita Lujja sikumanye ndooza gwe nannyini maganjo kusinziira ku information gyenfunye ntegeezeddwako nti ntegeeza abantu beekagulu maganjo okuli n'omukulu ono Lujja nannyini maganjo oba nannyini ttaka lino lyonna nti wegendereze nnyo endyayo ensula ne gy'obeera era ntegeezeddwako nti oli musajja mukulu mu myaka naye gye muvudde katono wali oweereddwa obutwa ogenda ossuuka busuusi naye mu bakyala b'olina keberamu omukyala gw'otamanyi bulungi buvuna buddo omukyala oyo munyarwanda era yakuwa obutwa nkimanyi ngenda kufuna feedback after this message nja kuba bategeeza mu video eddako nti byenjogedde waliwo bebimanyiiko mukulu Lujja nga oli maganjo kagoma nga gwalina ettaka erisinga obungi okwo ku bakyala olina kuliko omunyana gwe bakusigamu eyakuwa obutwa ennaku zino ya just recovering oluvannyuma olw'okuba nti wafunye treatment naye nga yakikola omu ku bakyala bo oba omukyala gwe baakutega n'akuwa obutwa naye n'otasobola kufa mission yali ya Salimu Sari Aldrich Lwabwogo ne Patience nga baagala ettaka lino baasooka bayagale bayite mu Uganda Revenue Authority n'ebitongole bya gavumenti okutandika okunoonyereza ku nnyingizayo n'ensaasanya n'ensasula y'emisolo ya kampuni zo ne balemwa kwe kusindikira omukyalo oyo gw'owujja ekiwojjolo fayiro n'akuwa obutwa nga mission yo baagala ttaka eryo kubanga bagezaako nnyo okukompromisinga obaguze oba n'ogaana kati baagala ekiseera kyonna obudde bwonna bakugyewo batwale ettaka eri mu bitundu by'e Kagoma ne maganjo n'abatuuze bonna abaliko by all means kubanga bakimanyi gwe abalemesezza okuba nti batwala ettaka lino mu kusookera ddala baayagala okujjawo nga bayita mu Revenue Authority ne balemwa naye bagenda otutuuka ng'oli musajja muyonjo nnyo wasasula emisolo n'egi baali bakusibyeko nga togimanyi n'ogisasula bulungi nnyo ne balemwa ne bakozesa omukyalo oyo okuba nti bakujjawo naye nja kufuna reply nja kujja mbategeeze ku Lwokusatu message gyempisizza nkimanyi eri abagimanyi nti omwami ono baali bamuwaddeko obutwa era ng'abadde mulwadde njagadde kutegeeza kubanga sikumanyi nenga gwe nannyini maganjo nenga oyina ettaka e Kagoma ne magosirako ettaka ku kitundu ekyo so njagala weeberere bulungi nnyo kubanga oli musajja muganda siiza kukuleka ofettogge ng'ate nsobola okuvaayo n'enjogera ebigambo ebyo nga bwe nno byogera so mukulu gwali awo njagala munfunire omuntu yenna ali ku ground ng'amanyi ensonga z'oyo omwami nga tezibadde public ojje mu kabokisi kange namba kweri okwo oba nja gisuzaako osobole okuba nti mumpa feedback ku nsonga ezo tugenze mu maaso bw'omanyi nga tomanyi byafaayo bya Uganda wasomako bisome engeri obukulembeze gye bubadde bukyukamu na biki ebigenda mu maaso mu ggwanga nkusaba otwala obudde otandika okwetegereza ebintu ebigenda okutta okuwamba n'okuzikiriza byemu ku byaliwokko mu regimu ziri ezaggwako kati olw'okuba nti tewaliwo media eyogera bintu bino
mufunye omukisobira bako naye bw'obuuza ba historical n'abamanyi by'obufuzi eno regime esusiza ate ziriwe zaakoma Crocs atuntumye drone zange mbitundu bye Kapeeka nja kuwabula information efayo naye etiisa akusigenda gendawo lwaki ngenda kwogera message eyo wawulirako story Amini yalyanga abantu simanyi yatemulanga abantu oyo nne yali wolokoso nga omuzungu akozesa Yoseeri tibahabulwa n'abantu abalokola ebintu ebyo naye before nga sinagenda ku information eno njala soka kuyisizawo akantu kano okawulira bulungi nnyo gwaleko video ya leero obadde okimanyi nti okubonaabonako lyessanyu ly'amagulu meeru okubonaabonako lyessanyu ly'amagulu meeru ate kwe kubeerawo okwe essanyu lyo n'emirembe gyo kwe kubonaabonako omuzungu kati omuzungu tasobola kukkiriza muddugavu naddala mu Afirika okufuna emirembe b'okufuna essanyu wonna waali kubanga akimanyi omukyusiriza obuufu kwe kubonaabonakwe bwe bwavu bwe butaddamu kutegeera ku nsi kati gwe kaddugala aliyo ng'oli munnayuganda nkutegeeza eno messenger yalebera ekkiriya gy'oli ne bw'onoosoma n'ofuna PhD n'oyita ne ku yunivasite zonna ze wasomerako nga totegedde buvo bona buddo naki ky'oli omala biseera magulu mmeru talina kyakwetaazaako okujja nga tewasoma history tewasoma byafaayo nkuddamu okutegeeza emirembe gy'omuzungu n'essanyu lye gwe kwe kubonaabonaako gy'okoma okubonaabona omuzungu afuna emirembe era agaggawala naye bw'omuddugavu ofuna emirembe n'essanyu kwe kubonaabonako omuzungu kyatayagala kibeere kati gwali munnayuganda gwe ŋŋamba ensonga emiryala ogiwulize bulungi nnyo ako njagadde kabayisizaawo we twogerera essaawa zino Uganda eri mu matigga ag'ebyobufuzi gatya ntegeezeddwako ntegeeze Uganda yonna nti ekiri mu magye kitokota si kisaanikire olw'ensonga nti abaana basinga obungi bannayuganda bagibwako ebyokulwasa twabirina akabinja Yoseeri kaasasula kati aka SFC akamukuuma kekasasulwa ensimbi abaana bano batuma ku mission okutta bannayuganda abamu ne bagaana omanye ekiri mu balakisi z'amagye kiwulirize eŋŋombo eri mu balakisi zonna eyeetolodde ba indigenous Ugandans abasavinga mu UPDF egamba bweti suula emmundu suula uniform odduke suula uniform oba suula emmundu odduke ye ŋŋombo eri mu balakisi zonna era badizaata buli lunaku beeyongera obungi kubanga bakimanyi nti enzita yaabwe ebeerawo buli lunaku kati abo abaabuuse bagamba bannaabwe eŋŋombo eriyo suula uniform emmundu dduka era basinga obungi batandise okudizaatinga si lwakuba nti baagala ekintu kino kubanga bakimanyi nti ekisooka tebabasasula musaala ekyokuli babatta ekyokuli babazanyisa emizannyo emikyafu okutta bannayuganda era y'ensonga lwaki nti abaana bano basinga obungi batandise obbinyika mu nsuwa nga badduka okuva mu magye olw'ensonga tebasasulwa basindikwa ku mission entemu enkambwe olw'okuba nti ne Yoseeri alina orders okutta ate nga buwandiika abantu abaabwe bemulaba abatategereka feesi zaabwe okuyingira amagye n'ebitundu byonna ebya Uganda kati babuulidde information etambula suula uniform odduke ye ŋŋombo eri mu balakisi zonna eri bannayuganda abaali bayingidde amagye so nno mukitegeere bulungi nnyo embeera nno eneetera okusamba ekiwundu kinaatera okusamba eddagala mu Uganda nga mugira basibu eri naye ate ebingi bye mugenda okulaba gye mujjako katono kubanga abataamanya byafaayo tebumanya gye tulaga buli ataamanya byafaayo bya Uganda kuba mu 1962 tuula bulungi nnyo beera ku social media goberera ebyogerwa ojja kutegeera ebyobufuzi kyeki naki kye bayita dikiteeta n'okulembera mu buyinza ng'abantu bakukooye oza mukitegedde bulungi nnyo nze nno ng'omuntu kuno kwe kulowooza kwange ekisookera ddala mpunyiriza ku kintu ekiyinza okutuuka mu ggwanga gye bujjeo katono singa Katonda tatukwatirako naffe kwekwatirako tutya
Bw'olabanga agoba omubbi amwekyusiriza n'amugoba. Bwe tugambira nti oba ogoba musajja munno leka nga mwezi n'akozza, kimanye nti wetwolekedde wabi. Watya? Waawano. Bulijjo tubagamba ekigambo bayita timing bomb nga temukimanyi. Ye bomu enteeketeeke ng'eri ku budde bwonna esobola okwabika n'esaanyaawo. Bwe twogera Uganda eri ku timing bomb eneetera okwabika. Etya? Okutta, okuwamba, okutulugunya, okucunya bye bintu ebigenda mu maaso mu Uganda. Abantu bangi babuziddwawo. Tamanyiiko mayitire gye bayitidde. Abantu bangi bagobeddwa ku mataka. Tebalinaako wawe bikaluba. Abantu bangi beekyaye. Tebalina kyakuza eri emimwa. Tebalina waakwekaluba. Tebalina mirimu. Ekyo kiba kirina kitwala ekyokubiri. Okusoomooza, okujerega, okutiisatiisa, n'okusosolwa okugenda maaso mu ggwanga. Kwandiviirako eggwanga lino genda mu katabango kwa katabangawo. Era y'ensonga lwaki pressure erinnya. Mujjukira mwenna abasomi ba Biblia abamanyi ebyafaayo. Mujjukira nti Katonda bwe yali ng'anaatera okulaga abakulembeze ab'emputtu obubonero obulaga nti muve ku bantu n'okuddamu okutulugunya abantu. Ngenda bawo ekyokulabirako nga mu ggwanga erya Misiri. Kabaka eri afuga eggwanga eryo yacunya natta n'abonyaabonya buli kintu kyonna ekiramu ekyali mu ggwanga eryo n'abagwira abaalirimu. Obubonero bweraganga era omukulembeze oyo kabaka baamulaganga obubonero obumulaga nti waliwo ekikyamu ekijja asobole okukkakkanya ku malala n'amafandali ge yalina. Omukulu oyo yalema n'agenda mu maaso okutulugunya n'okutta. Naye ekyaddirira bwe tukisoma mu Biblia ne mu bitabo kitulaga nti famire ye naye ng'omuntu obwakabaka bwe bwakomekkereza bubi olw'ensonga nti abakulembeze bano babeera mu nsi ezo ng'ate balooza balina ababakuuma bagenda okutuukibwako naddala ng'ensi etabanguse baabuwe ng'abantu tebakyalina kyakusalawo okuggyako okufa ng'ebiyenje olw'okuba nti okutegeera kuba kwabasula mu guluka. Obubonero bungi nnyo obuli mu Uganda obulaga nti Uganda weeyolekedde wabi. Emmundu ezifuuse ez'ejjenjera okutta abantu kye kisooka. Obwavu obuwunya kyokubiri. Okuwamba n'okutulugunya kyakusatu. Abantu abattibwa ne baziikibwa kirindi nga tebaliiko mayitire baluluma. Abasirikale abakuuma eggwanga lino nga tebasasulwa. Wandikola ekintu ekirala kyonna n'otazannyira ku musirikale eyatendekwa okuba nti gwe mulimu gwe gwalina okufunako ssente naaba nga tasasulwa. Afuuka ekizibu ennyo eri abantu balina okukuuma kubanga akimanyi nti abantu bakuuma balina omusasula omusaala kati ajja kutuuka okulumba omuntu ng'amutta nga talina kiyewoozizzaako. Ebigenda mu maaso okwetoola eggwanga mbiraba okutta okugenda mu maaso. Enjega ez'obutonde ezigenda mu maaso gambanga emikuga egiwaguza, ensozi ezikulukuta, ebigambo ebyogerwa byonna biraga wawe tulaga. Bannaddiini abagawumbidde naye ng'ate ensonga baziraba bwe mukubonera obulaga nti okutiisibwatiisibwa tekuli ku bannabyabufuzi. Naye bannaddiini bano nze mbanenyako ekintu kimu. Baava mu kubuulira ekigambo kya Katonda nabo ne bafuuka nti banoonya nsimbi. Abasajja ba Katonda abaliwo mu gavumenti ziri ezaasooka baayimiriranga ku migongo gyabwe ne baga nti ekiba kibe kino kikyamu. Tunajjukira myaka emitono nnyo emabega givudde ku bannaddiini bangi battiddwa abaavangayo okuyimirira n'omuntu wa bulijjo nga bo tebafaayo kikijja. Muno mwali omugenzi Dr. Sepirian Kizito Lwanga, mwalimu omugenzi Sheikh Nuhu Muzaata Batte, mwalimu omugenzi Orthodox Wayona Lwanga, if I'm not mistaken, mwalimu musajja mukulu eyali addukanye ebbendera mu kanisa mu Kereziya ya Uganda e Masaka eyo naye gobaawa obutwa n'avaawo n'abantu bangi nnyo. Kati bano bannaddiini abaliwo
buli bamutikira ne bamuwa emmotoka ne baasa aba atya okujja ku kituuti okwogera ensonga zino. Tuba tulaga luddawa. Mujjukire nti ensi bw'etabanguka ebiseera ebisinga abantu ba bulijjo bannaalumanya ne bassaalumanya beeyunira nnyo amakanisa ng'ekiddukiro kuba bamanyi nti eno abatamanya ngamba tebasobola balumbayo. Ne bwe kiba nti abantu abalina okuyimirira okutegeeza abakulembeze nti kyemukola kikyamu ng'ate bo kennyini basiisi, ani agenda okwogera ensonga zino? W'omanyira nti yatwalula esiridde eggwanga lye mu katabanguko kwe kuba nti buli muntu asobola okwogera asibwako ekigere ku mutwe n'okunyigirizibwa obutasobola kwogera nsonga zonna. Ekyo nno kitutiisa. Mu buwangwa oba mu butonde bw'omuntu buli muntu anyiiga, naye omuntu bwe yeeyabya avaako obusungu. Nkiddamu, omuntu asirikira obusungu n'atayogera abeera mutemu nnyo. Ndi mweraliikirivu olw'obusungu bannayuganda bwe balina wadde tebannasituka. Yose n'akabinja kammwe konna ne bannabyabufuzi abali mu Uganda muvulumula emmotoka ez'obukadde, musula mu makalina ag'obuwumbi, naye ssente ze mukozesa ziva luddawa? Ziva mu bana bankuseere. Mulowooza bo basiru tebalaba kigenda mu maaso? Bw'abanga buli omu bamusirisa obutayogera nga mmwe abalina okwogera nammwe musirise, ani agenda okwogerera abantu bano? Archbishop Kagwa, ani agenda okwogerera abantu bano? Kankuzeeko katono. Ffenna yatutonda ali omu era tuli mu kifaananyi kye, ye Katonda, sira mukubayita Allah. Tavangayo kwogera naffe, yakoma okwogera ne bajjajjaffe ababaka bye yasindikanga. Bw'aba wakwogera naffe obubaka abuyisa mu bannaddiini be tugenda mu makanisa, mu mizikiti, ne batubulya ekigambo kya Katonda ne batubulya ne tukkakkana. Naye bwe tubanga ku TV, ku radio, ku social media batandise okusirisa abantu, tulaga luddawa? Kyenkubuuza. Ekintu kino mukiraba ng'ekyokusaaga, naye Uganda weeraga wazibu. Bw'olaba badde beefuula nti bwe basinga okutegeera batandise okufuna abakuuma, kitegeeza nti yatwalula beesiridde. Gwe atali mu bbyo dduka ki? Bw'obanga Uganda eri mirembe, lwaki ofuna obw'emmondo? Nze mbuuza. Member Parliament, bw'oba Uganda eri mirembe, lwaki ofuna kuuma? Gwe munnabyabufuzi, bw'oba Uganda, lwaki ofuna kuuma? Lwaki oyagala security obanga Uganda eri mirembe? Kati bana batalina adde defense ku kyalo bagenda kukola batya? Abasinga obungi temusoma historia byafaayo. Uganda weetuuse kyekiseera ekyakazigizigi ekyalimu okusuula Amini, okusuula Obote. Abantu bangi baalusuulamu akaba. Weeyolekedde omutamanyi. Wetwogera essaawa zino Uganda ogendayo ng'ova Bulaaya obanga agenda mu Geyeena, ogimanyi otuuse e Kampala nti toli safe. Ne bannayuganda abagirimu batambula bakeesa lukyanga nkoya mutamiivu. Ali mu diaspora njagala kukubuuza ekibuuzo kino. Mu diaspora osobola okutambula 24/7 nga teri mubbi akutteko, teri wa buyinza akuyimiriza, osobola n'okutuula ne mu kkubo nga n'emmotoka zaaweddeyo ekiro n'onywako enkono otamba nga teyakutteko. Yingire Uganda ojja kuwulira. Wa poliisi bw'atakubba, omuyi agenda kukwata akabaddiya. Omuyi bw'atakukutte kabaddiya, omubbi agenda kukubbako ekintu. Abaana abali e Dubai abali Saudi Arabia mutambula 24/7 teri akukwatako ssaawa mmeka? Y'ensi bw'erina okubeera. Y'ensi bw'erina okubeera. Ne the moment omuntu wakuliyetinga atmosphere oba embeera ng'eri anirule gye kikomekkereza naye ng'emutwaliramu. Kubanga
yaba mayiti afunira mbuvuyo eva dictator afunira mbuvuyo kati obuvuyo buno obugenda maaso mu Uganda nze ngamba bujja twalira mu n'abammwe mugezeko kuma omuliro n'ennyumba gye mukumamu omuliro ya ssubi ate omukumisa bisanja ebibumbuuka biri mu bijja kufukutukamu omuliro ogenda okukwata ennyumba eyo kwata omuliro teri agenda gizikiza. Goga omuyindi yakedde nga akimanyi nti omusirikale agenda mu besasi. Minisita yakera ku machanga akimba agenda mu kubesasi. Muganda Alexis yasikera ku machanga akimba agenda mu kubesasi. Oba gonna agavuze mu Kampala ndi kufojjolola buli omanyi bagenda mu kubesasi. Baba tebakimanyi. Kijjabuzi due to the insecurity. Olw'obutabanguko. Ye kennyini agamba nti afuga eggwanga abantu bamulonda. Ye kennyini akimanyi nti obulamu bwe buli mu matigga. One. Okuva ku motoka emukulembera okutuuka kweberamu ebiyenje bye zonna ziri bulletproof teziyita mu masasi. Okuuma ki? Gwe kennyini weetadde mu target naye nga tokimanyi. Omukulembeze nawe beera bwetowaze na buweereza. Nnyini kakombo wakakusaba okamuwanga. Uganda wagisangawo nga y'Abannayuganda nojja ne tukingiriza ne tukubeezaawo. Kikigwe ekikufuula nti oli Spiria ne family nga buli kimu kifunye okutta Bannayuganda. Where do you get the audacity of killing Ugandans, innocent Ugandans? If you have failed to lead Ugandans, then you can't lead anywhere in the world. If you fail to lead Ugandans, you can't lead anywhere in the world. Bw'obanga Bannayuganda bakola nnyo okufuga. Museveni tosobola kufuga wantu wala wonna. Mbuuza lwaki. Munnayuganda ye muntu akeera ku makya ne yeetandikira life ye nga talina gwe yeebuuzaako. N'atandika family ye. N'atandika family ye, n'atandika bizinesi ze, n'akola ne yeezimba, n'atuuka w'atuuka ng'asasula emisolo gy'atamanyi. Kasita anywa omwenge gwe, n'agenda mu ndongo ye, bizinesi ze zitambula, tebamanyi byabufuzi. In fact, wavira n'ogamba nti mbawadde otulo wali okimanyi nti Ugandans are not interested in politics because they don't ask questions. Immediately after Bobi Wine came out to stand against you, that's why people realize that they are responsible on political issues or political matters in Uganda. That's how they started asking questions. Yensonga lwaki mula mu Uganda badabyabufuzi tebaagala babuuza bibuuzo. Bw'omubuuza ekibuuzo nga those are hooligans. Not hooligans. People ask questions according to their rights. And if you don't want to be asked any question, make sure you politicians just get out of the office. Muzidiza abantu. Gwali mu diaspora nga naawe oli eyo otunulanga embaata ewuuta supu ku kyoto. Ng'okimanyi bulungi nnyo osobola okwogera ne ssentawulo omukubira essimu. Oba kansala olw'omukubira essimu n'akuddamu question gy'oyagala. Ate MPs n'embaata zaffe zisasobola kuddamu bibuuzo. Bannayuganda bantu abangu ab'okufuga kubanga tebeetaaga kumanya zirongazi nti anywedde omwenge gwe alidde ennyama yagenze mu disco business ze zitambula asomesezza abaana. Tayagala kumanya seremeka ze mwasolozza mu Uganda Revenue Authority oba enguudo mwakoze ka inchi emu tayagala bimanya. Tayagala bimanya. Neze muluza mweze mukwata tayagala zimanyi oyo Munnayuganda. Ne wano omuzungu akubuuza ki ekikwase mundu akubuuza gwani ojja okonkola kunyu ojja omukwata akubuuza gwani kikyonjagaza. Wa police ne bakubuuza oyagala ki lwaki onkwata ki naye bwe tuba tuli mu nsi nga tuli mu .com era nga MP tayagala mubuuza kansala tayagala mubuuza bana bafuzi babuuza baga nti tuli ba hooligans. Tukyalina ekizibu. Tukyalina ekizibu. Tukyalina ekizibu. Bannabyabufuzi bonna bali mu Uganda. Abatagala babuuza bibuuzo. Kati mwafunayo engeri gyemu nti awo bayaye teri omuyaye ku nsi yasinga kutte. In fact,
omuntu okubanga oli active mu bwongo ng'osobola okuchallenging omuntu ofuuka muyaaye bw'oba toli active mu okubuuza muntu olobera muntu mulamu kubanga tolina ky'osobola kubuuza nkiddamu ne sitete mukagiddemu omuntu yenna bw'obanga osobola okubuuza ekibuuzo nti owaayi kino kiki lwaki kibaddewo lwaki kino kiri bwe kiti bakuyita muyaaye naye atabuuza gwe batayita muyaaye kati that is the challenge ba politicians gye bafacinze mu Uganda nti basanze generation esobola okubuuza ebibuuzo bakuyita hooligan because you can ask questions. That's why you become a hooligan. Who doesn't question them is good on their side. But when you ask questions, you become a hooligan automatically. So, we, the hooligans, we know our rights. We shall ask questions and we shall question you. And we need answers. Whoever feel insecure that we are asking them questions, please vacate those offices. Zigenemo abasabasobola okuliza ebibuuzo. Omuntu omujjagujagu gwe bayita omuyaaye. Atali mujjagujagu obutasse kibotte nti awo yasse kibotte. Goloza lwaki njala mufune enjawulo bbiri. Omuntu ali active asobola okubuuza ebibuuzo. Gwe bayita omuyaaye. Kubanga ye omuyaaye tomalaga muyingiramu akubuuza waayi boy kiki oyagala onjagaza ki. Ekino kiriwo kati oyo gwe bayita omuyaaye kati mumanyi lwaki batuyita abayaaye kubanga we can ask questions kati basekibotte ba temunnange bayina emmundu tunaakola ki baatuwamba be balina obuyinza ye tukole ki. But when you stand up, you speak, then you become a hooligan. So, nkubiriza omulaba na Uganda mwenna tufuuka abayaaye. Bwe mbanga system gye mwali mwagala ya bantu ba sekibotte ba dormant tetugenda mu category yeyo kubanga tulina generation ez'okuprotectinga. Ati tulina ebintu by'okuprotectinga. Nze kama kwogera nina abantu batakyankubira ssimu nga ba family members twayawukana. Waliwo neyankubirako essimu. Let me be categorically clear. Waliwo yankubirako essimu nga relative, distant relative nga mu PDF. Amazeyo myaka ndoza kigenda 20. Nangamba lwaki tova ku government, lwaki tova ku family, lwaki tova ku Museveni, ojja kufuna obuzibu era abantu bajja batta. N'abamenyera bonna ba family members kubanga amanyi bulungi nnyo. Ne family ine namugo you know what? Nkumanyi lwa tusagadde kwogera nimuluga nkumanyi. Nga bwomenye gendo tomu ku omunabala ajja kulagira gibali. Ali mukatodda mu kumanyira. Ali mu PDF. Ye manyi. Amazemo myaka 20 yagula essimu nangamba kati va mu byobufuzi bajja kutta babe bajja jitta gokimanyi tumanyi family jeri n'abamenya bonna buli mujje ne mugamba please nze tebakyantiisa tisa ku myaka gye nina kule gwanga lyange obamenyi wamanyi gendo batte gendo tomu kwemu nkumanyi naye ukane family yange basinga obungi twayawuka tukyayogera kulwabigo bino byenjogera namugamba nga obamenyi wamanyi good enough nja kuwa na address z'abalazi b'otamanyi ogendera bo batte teyaddamu kuba simu na kati yanvaako namugagenda obatte Goloza lwaki bajja ku social media ne tubuusa abantu nti obutwa buli mu Uganda eyo scientific genocide ebaddewo since 1986 ngeri scientific batta omuntu nga muwadde akatwa ne bagamba cardiac arrest simanyi kiki system zibadde 2 mu 7 zaddaako since 1986 katwa na accident zina assassination z'amasasi zitandise on recent abadde akoza system katwa na accident gendo ogobera olaba waka pabulo bani bonna baze bafa accident simanyi cardiac arrest yafidde mu kinaabiro zibaddewo nga tebali asobola zoogera but when it came out to talk about this n'owulira ye embuzi nga naye eri mu struggle ngo obutate buliyo mutambuza propaganda gendo oli ennyoko oba gendo oli ekitaawo fere tujja kutya kwogera nsonga zino kubanga tukimanyi mukolera bo
Gwe basikwogedde ko nti gwe obutwa kikulumira luddawa. Navyo nenga Ssaabasajja Kabaka bamu obutwa era embeera mbi n'ennwana n'abayaayi n'abali mu sitogo kennyini batuuka okwagala okunnumba obulamu bwabwe batadde mu matigga. Bwe byavaayo batandika buli muna ne babuuze bukyanga ntandiko g'abantu tebabutwa postmortem ne postmortem bali baziwamba. Muna nsonyi wokambula kubanga bino ebintu nteeka obulamu bwawe ku layini bakomuledi bateeka obulamu bwawe ku layini okwogera ensonga zino. Gwe kyoyita propaganda oba blackmail teri TV esobola kyogera mu Uganda. Kyoyita blackmail oba propaganda ne Museveni kennyini akimanyi nti kituufu yensonga lwaki atunoonya. Gowaga nti kola propaganda gona oyina simu oyina Facebook oyina TikTok utandika nawo byogere. Yogere bituufu biriyo teeka ko TikTok yo Facebook yo oyogere bituufu. Ngojja buli lunaku byogera futa mu wiki nokola mu video 3. If you can access this information nawe jango gikole mujja tegeera ekyawuze emitwe kubanga okutegeera sitteeka. Amagezi gabaga mutwe so simogejjo amagezi gabaga mutwe. If you can't access information jitufulumya eri crucial nyo sirika tuze ntwingiriyo wansi. Ukola propaganda utate buliyo bajja kumala kutta obabuga goba kutta relative lo jjo kumante kutwaje buli. Bwobanga since 1986 abantu bonna bafudde ripoti z'abate zifulumye nga ne yakayira teyafuluma. Iya Benny wano kate yafuluma n'owulira embaata ngo olyajja simanyi mukola propaganda. Mutya kye mutamanyi nga tekibagoba. Mutya kye mutamanyi nga tekibagoba. Amazima tegeekweka gamala ne gavaayo. Nze sirwana na mbuzi yonna nzija nepa information nengera n'ensirika. Bwe kituuka buli omu nga abulira nga banoonya kyekkola. Kati ate wetulaga wabi nja kuba mubi nnyo nga n'okulumba nnumba individual nja kuba nnumba wetulaga wabi nnyo kubanga bw'osirika ofa bw'oyogera ofa sigenda kuleka bantu babatte kubanga basasula obusente okujja okudayivatinga abantu n'okulumba abantu. Kati nkibagamba openly okutandika n'omwezi ogw'omunaana nkomawo nga ndi mulala nnyo. You attack me, I attack you direct nga exposing. Kubanga nkunganyiza information nyingi njina buli omu mwina ko information. Eye fula ntuli mu buli omu mwina ko information one. Nabagambye okudamu ko wose kyutata ate mugwa munana. Kati mpulire yembuzi yo nango nnumba nja kubabya mwena. Indirect basijja kuleka abantu bafe bana Uganda. Ekyo kibagambye. Oba kirumira mpigi bbiri. Kubanga bwe tusirika batta abantu mu mugeininge. Batwala amataka g'abantu sirike. Njera kubuuzaayo. Mu Northern Uganda kati wasigalayo strike machine yayogera. Just one person. Mu Busonga I doubt akyayogera ku nsonga z'ebyobufuzi. Mu Bunyoro waliyo kanti oba yabulira ludda wakyali wange simeji yalaga. Nobody talks about the Bunyoro regional affairs. Nobody. Tugenze no wansi mu Maserengeta. Omuntu kati yasigalako ninsima gift. Oba oli omuvubuka omulala n'abalala abato abasigadde bonna badduka. Tuzze wano mu Buganda abantu betulooza nti baali bategeera
baba ovanga ku muntu ateka influence muntu namuguze ekintu ngali mu struggle munyina tandika okulwanyisa bana struggle banne waliwo omuntu gwotumanyi mu struggle nga akubira omuntu essimu n'amukyusa timing n'atandika okulumba bakomuledi banne nga yegwe mulimu gwe atambuza virus yakukyusa abantu bwongo oyo gyali nja mubabuulira very soon omulimu gwe kuba simu kukyusa buli muntu timing ng'akukyusa akuteeka ku side ye oyo akikola ate nga mukazi akwata essimu n'akubira essimu n'akukyusa timing n'akuzza ku side ye olwane entalo naye ng'atolwanyisa ba struggle banne be mulwanyisa oyo gyali nja mubabuulira mbage nga mugw'omunana nja kudda nga ndi muzibu nnyo nja kubaabya ye ng'omulimu gwe gwakuba simu gundi katokozata abantu abaali abayitirivu social media buli omu n'abula n'asirika n'abaali bawagira struggle ate balwanyisa bali mu struggle bannaabwe kati wuso njala sooka kubuuzaayo just a simple question bwe mbanga nitugoba mubbi ffenna omubbi atubbi gwe tugoba naye omubbi onsika otya essaati oba onkwata ekigere onkwata lwaki ekigere ng'omubbi agende goba ofuniramu luddawa okujo ng'olina gw'okolera Wena akwata simu halo gundi katukoza tya nakyusa abantu timing namujja mu struggle nadda ate okwagala okulumba ate abali mu struggle fena tugoba mu byomu naye ne mutandika okukosera okufa abagoba mu bbi nga tukuba enduulu eyo si kosi eri nti mwe abefuula nti muli bankyukakyuka nga mulumba bannankyukakyuka bannammwe mukolera mu 7 your statement njiddamu abali ku social media nga mwambala engoye za national platform mwambala enkofiira era mugati mulumba wa national platform nga mulumba abantu abakola omulimu gw'okulumba mu 7 n'okumu exposinga mukolera mu 7 reason being, bwembanga mbadde ku social media for good 5 years, nga sogera nga koli nyalyo. Why do you attack me? Why do you counterattack the information which I give public? How many times have you ever had any NRM agent on social media counterattacking his fellow comrade in struggle? About defending a government. Nkubuuza. Emirundi emeka gy'owulirira aba propagandalist ba NRM nga beerumba nga buli omu awakanya information gyawa ku social media. Emirundi emeka. Tewali wadde n'omu. Naye ewaffe ate yeri abantu ate abalwanyisa bafumbya information ne weewuunya. Njomaina obudde kintu kikulu nnyo. Tozanyisa obudde. Time again at 2 and go exposing abantu one by one. And so you can say whatever you like about me, I don't care. Mutima gwa mind change n'abantu bembula information about nya. Kuba sigadde buli mwakola ekimujja mu bwongo. Bw'obanga omuntu adde information nga teriimu linnya lyo gwali mu struggle. Wummuza omutwego leka information etambule. Nkiddamu. Bw'obanga oli wankyukakyuka ng'oyambala enkofiira ya Nuupu, oyambala enkofiira ya People Power, ng'olumba comrade munno, okolera mu 7. Naddala ng'oli takwogerangako, information gy'ogerera gikubanga mbituli, oba olumba waaki, nkubuuza ekibuuzo kimu, kuboogera NRM mu mitimbagano, ani gwe wali owuliddeko nga wakanya information mune gy'aba afujja atadde ku 7. Omugeza badalumba Kyagulanyi 24/7 nga teri wadde amuwakanya wa NRM okujjako okwongerako obwongezi nga balumba Kyagulanyi.
defending Kyagulanyi tubanja obuwanguzi bwaffe tubuusa bannayuganda ate gojjo olumbanza ate akola ekintu gwe kyotasobola kukola kitegeeza mulina bye mukolera. Abantu bangi wabateekako pressure ne ba influencing ne bava mu struggle tebakyayogera. N'abayagala okwasigala okugenda mubalemesa bafune pressure bave kati jala kubeera omulango endale ng'okyayogera tovaako. Sigala ne bona osigaza abantu basatu yogera naabo ne bona osigaza abantu 10 yogera naabo ne bona osigaza abantu bameka yogera naabo kubanga mu Uganda tegagenda kwogera bannayuganda. TV tezikyasula kuweza bannayuganda, radio tezikyasula kwogeza bannayuganda, bannabyabufuzi bonna buli omu yatuvaamu ayogera bibye. Tulina abantu aba Robert Kyagulanyi tulina abantu bana tulina Robert Kyagulanyi Sentamu abali e Kampala, tulina Honorable Tamaguzi, Zake Francis ne Wayusa Mufumbira. Be bantu basigadde okwogera bannayuganda nga tebati waba mutta bamutte. Be bayimira ne boogera ensonga. Nkiddamu Mr. President Robert Kyagulanyi Sentamu. Lutamaguzi Semakula, Zake Francis Butebe, n'omusajja gwe bayita Wayusa Mufumbira abantu aba. Tulina ba parliament abatano mu 8. Tulina ba councillors bagenda mu banatera okuyira mu 10. Tulina ba chairman LC5 ne ba LC3 ani abayogera ku nsonga ezirimu bannayuganda. Ani avayina azogera kati yala fena tusirika abantu abatte. Bacha babasasulira mu musimu mu abantu bave ku social media bafu. Nzere wono ofuna akatebe n'olinnya mbiri waggulu n'olala kukunjogera ko mala bisira kubanga nemanyi na kano ka tekinika nkabagambe bwe tukola emirimu gimu ku social media nga nfundikira buli muntu mu bulamu wemanyi kikyoli omuntu wakuyitanga omubbi ng'okimanyi toli mubbi kiwa obudde kakkana tomulumba omutima gwo kimanyi toli mubbi kakkana tomulumba oli bwagamba nti oli mutemu nga toli mutemu kakkana tomulumba muleke gwe wemanyi mutima gwe wemanyi toli ekyo mwenna abakola omulimu oli ne bwakulumba tomunyega muleke gwe kyakugeddeko nga tokimanyi toki kakkana mu mutima sala pulesa time will judge totegana n'abantu oliwo okwogerwako bajja kwogerako kubanga eyatya okwogerwako yasigala munda ya nnyina eyatya okwogerwako yasigala munda ya nnyina gwe oba okimanyi mutima gwo toli mubbi omanyi ekintu ekisinga okuluma ye muntu nga bakwogeddeko ekintu nga wakikola ekyo kikuluma nnyo kuba public eba ekitegedde naye obanga public tolina kyomanyi nti wakola kintu oni bwakwogerako bifaana bitya justice sala presa wumulamu katono jangu okole video tambula ogenda simple as that eddagala ly'emmira siina ddala kumasereza bantadde ku social media okukuba onayogere nze kati gamba kuliko nga twakayingira struggle mwana gavumenti yamutta omugenzi Isma yakola video ngambi na mvuma na avumira muno mwana wange buli kimu nakivuma nayogera buli kimu ekitasaana kwogera saamunyegako nakimu nakati Allah bwe yamujjuludde nabadde nsobola okubeera ku muku basanyufu ennyo n'olwokuba nti nina eddagala ly'emmira nti oli bwayogera ekigambo nga sikimanyiiko sikimanyi nzikakkana bulungi nnyo nenfuna emirembe gyange mbabunge twakayingira struggle omwana wange gavumenti yamutta muwala n'abagenda okuzika mwaliyo omugenzi yakola video ng'esobola okujja ku layini either n'omunoonya bamutte oba n'ogamba nti struggle ngivuddemu yali anoonya weak point akuba akuggyemu knockout politika tukimanyi omuntu asobola okuba nga amanyi weak point yo kati yali amanyi nti bw'ayogera ku kufa kw'omwana wange na biki yayogera it was a super target oba point wasobola okuba nga ati mbivuddemu naye nagamba no njagala ensi yange kyonna ekyatuseewo omwana wange Allah yasazeewo
government ya mujjo byonna byayogedde nali badde mulumba nga kino kiki ngomulo toyogera ku mwana toyogera mu naga no era alabu ya mujjuludde sina kyenda yogedde okujjako mugati mukama akuumuze kyokka nali badde nga ndi musanyufu nnyo kuba yakola no kyemba sinna mutima kyemba saakoze tekindiya bwe bonoyogera oti kikingenda kundiya nsigala ndi mukkakka mulungi nnyo ekiwola bakikwasanga eno message njigaba bloga bannange mwena basigadde mu struggle naye naawe omuntu awuliza essaawa zino mu mbeera zoyitamu eza bulijjo ebintu biro mbigamba topa kukanga n'ogenda n'okola decision enkyamu olwokuba omuntu akogeddeko ekigambo nga tewakikola kijja kuluma nnyo ng'ekintu wakikola olwoba tewakola kintu lwaki odduka bw'oba toli mubbi lwaki poliisi bwe beekuba amasasi mu bbanga odduka lwaki bwe bagoba mubbi odduka just sala pressure kakkana mmanyi ffenna tetulina mbeera ze zimu zifaanagana naye osalanga busazi pressure nga okay ekyakyogedde kiyiseewo kigenzi kyayogedde si kyenda simple as that nze wano ku social media buli omu ayogeddeko kyayagala ni tebindya kubanga sibiri ate sijja biba kyendi nkimanyi mu mutima abamanyi bamanyi physical abali basinkanyeeko omutima gwe nanze onali ku simu sano si yoyo gwe muyinza okusanga mukukuku gwe muyinza osanga mu public ndi mulala nnyo era ne bw'osanga ano nga nzaavudde kate sobola kugenda sobola kusukka waliwo geje sobola kusukkako ate era mba nnengeje ne controllinga musoka ti yoyo yenze naawe njagala kuteekamu ekintu kino asigadde mu struggle naawe ali gy'oli ng'oyita mu mbeera y'emu topapanga na kintu ng'oli akogereko ekintu oveeyo obubuke sala pressure as long as mutima gw'okimanyi nti si ky'oli olaba tulumba katonda olaba lumba katonda ne bamwogerako amakiki balumba katonda abantu ba bulijjo linalumba katonda mumukka n'amwogerera mafuukuule katonda tasobola mmunyiga kuba mulabulabi olawula oli alumba kitaawe n'amwogerera mafuukuule alumba nnyina amuza n'amwogerera mafuukuule omuntu amuyambe n'amwogerera mafuukuule kati gwani alumwa ennyo nga bakwogereddeko gw'omuntu alumba katonda n'amwogera ebigambo biyitirivu nombuuza katonda gw'ovuma gw'otagenda kutegerawo waali nakyakuddamu ofaaki n'ensi kakkana sala puleesha kyekugamba muganda nga ali eyo mu mbeera yonna gy'oba otuuseemu toddukanga na kintu tobuubuuka banjogeddeko kino nzirukenkole kakkana sala puleesha kiggwayo bwe kiti bw'obanga era ofunye ekizibu kkiriza nti ofunye ekizibu tuula wansi kakkana noonya botya bw'ova mu kizibu ekyo tobuubuukanga n'osansagala simanyi obuukabuuka nfunye ekizibu koze ntya bannange sala puleesa sooka okkirize nti ekizibu kizze ekizibu kino ngenda kivaamu ntya ojja kusobola okuwangaala yensonga lwaki edda bwe batumanga okubika ku kyalo bakugambanga ogenda kubikira gu naye sooka omuyita omanye waali olyoka omubikire tobikira muntu ng'ali ku muti waggulu oyinza osanga omuntu ali kuovakero wali kufene n'omugambo waayo esaamu nti mukazi waafudde esaamu agenda kutabutibwa ati muti omwongere ku mulambo gwa mukazi oba ogwa mwana we basooka tugamba ogenda kubika ewa gundi nti naye sooka omanye gundi ali ludda wamusanze mu mbeera ki olyoka omubikire ekigambo ekyo omubikire kanjira kugamba bubanga ofunye ekizibu bino byenjogera byonna mubi sooka okkakkane kizibu nkifunye yes naye ekizibu kino ngenda kivaamu ntya ofune solution y'okuva mu kintu kino tofunanga kizibu n'obuukabuuka n'okyaki the moment kasitofuna ekizibu n'otasobola kutuuza bwongo kusooka kufumiitiriza oba owedde kekibi oba ofiiriddwa oba kubbye oba obadde otya sooka otule wansi bulungi kakkana oba bakubbye essimu paka oba bakubbye ssente sooka otule okkakkana kubanga bajja kubba ssente kuwulira mu street akakadde okyakyale boda egende kwe ate bagende mulago bakuggyeko amagulu bakubyeko essimu paaka empya okubye endulu ogudde mu takisi ekkubye essimu nebula mwani asinga omubbi azze akubbye ekiratutte tv
Nekira omubbi wanga azze mu nju nagulawo ennyumba nga tewatege nozuuka ng'omubbi ali mu nju ng'ali omuba besukka mu babiri tula butuuzi saba Mukama Katonda wakuyambe omubbi atwale buli kimu kiriwo agende ojja kutupapalanga kubanga omuntu akutuuseeko nga tomumanyi wake waakutuuseeko kyekizibu topapalanga ng'ofunye ekizibu sooka okkakkane sala pulesa the moment kasi topapala ng'ofunye ekizibu oba owedde kozesanga obwongo bwo kozesa omutima gwo obigatte bijja kuwa ansi ey'okukola naye kasi tokozesa obwongo n'oteebuza ku mutima oba ogenze kuba sigwa sosofuna ekizibu abantu bangi bafunye ebizibu naye bamanya butya bwagenda okuva mu kizibu ate bwebanga ofunye ekizibu before nga tonnabuuza muntu yenna butya bwovudde mu kizibu sooka okyeroolezeko kubanga ojja kutwala ekizibu kino okibuulira omuntu oli asinzire ku kizibu kyo ate ye akikozesenga added advantage akufunemu ye kyayagala nkiddamu when you get a problem don't consult someone immediately. First think twice. Then when you fail to analyze your problem, then seek for advice. Because when you get a problem, immediately you contact someone to ask for advice. Someone can capitalize on your problem to gain or to punish you. So first sit down, cool down, control yourself or console yourself, then get a solution. You will handle each and everything. But the moment you rush, you are going to get more problems. Please. Togezanga kukubuuka mu kintu kyonna ng'ofunye obuzibu sooka okkakkane. Buli kimu ojja kiwangula. Otherwise, olunaku lwa Sunday, njala bebaza mwena babaddeko, Mukama abankuumire, mwebale kugibeerako na kugikuumirako, nsaba Mukama Katonda okumesa abasajja Kabaka, omuwangaaze, asobole okulaba ku Uganda empya. Mbabuulidde lwaki nakola ekintu ekyokukola program y'Embulange Mmengo, kwali kulaba nti Ssaabasajja Kabaka asigala mu bulamu bwe ng'omuntu nga tasaanyiziddwawo. Olw'ensonga, nze ng'omuntu nali sobola kufuna sisina kye neetaaga Mmengo, seetaagayo mulimu, seetaagayo kifo, sigenda kukolayo, nti nagwe nnwanyisa nzire mu kifo kye. No. Main point yakulaba nti Ssaabasajja Kabaka atebenkera era alinga bw'ali. Ebisigadde bijja kwekola kubanga ebikoleddwa mu Buganda ababikoze bennyini tebagenda kuddukira wala basigala wennyini. Embalirira n'ensaasaanya ejja kuddayo ebabuuzibwe, buli omu ajja kudda mu ebibuuzo bye ng'omuntu. Kyekikulu kya byonna. Era nze ndi musanyufu nammwe abalwanyi okubeera Ssaabasajja Kabaka nga waali. Ebisigadde byonna buli muntu alina olugendo lwe. Tambuza omusalaba gwo paka gye gunaakoma. Ekiri wala kireke kwata ekikuli okumpi. Engalo zino muziraba? Ziri engalo 10 ne buli lugalo luliko engalo 5. Zonna tezenkanankana. Nezeekwata okusobola okukwata ekintu era ne zikituusa bulungi kiraga. Goloza lwaki Katonda zikola nga tezenkanankana. Singa zaali zenkanankana ate singa tufuna obuzibu okukwata ebintu ebimu ne mu bulamu bw'ekito bwe kiba. Tuyina kuyambagana ate ffenna tetwenkanankana. Omuntu oba akusinza aba yakusinze. Togezanga ne weerijja ku muntu akusinga. At least mubuuze yatuuka atyawo. Consult. Bw'aba akwagaliza ajja kukubuulira. Ne togezanga ne weerijja ku muntu akusinga. Ojja kufa puleeso yabikenga bomu. There are some good people who can advise you how to earn a living. But when you go against him, you can't survive. Never argue with someone who's above you. Ever, never argue or challenge someone who's above you. Is ever above you.
nchidda muzine engalo zonna singa zali zenkanankana singa tetusobola kukwata bintu binyweza naye tubinyweza olw'okuba nti engalo zino buli lumu luyamba lunnaalwo mu bunene lwa mu lutono bwabwo netusobola okukwata ekintu kuba ziba zenkana tetusobola kukwata kintu katonda bwatu yatutonda ffenna mu butonde tulina kukwasaganyiza wamu omumpi omuwanvu omuddugavu omutono na buli muntu yenna tusobola okukwasaganyiza wamu okuggusa ensonga but the moment gw'ogamba nti gw'osinga naawe ofuna obuzibu gye bujjako yensonga lwaki mu nsi mulimu abagagga n'abaavu ffenna bwe tuba abagagga lwaki tetusobola kweyamba wandiba tewali yeeguya munne kino nkiddamu ensi nga weeri yensonga lwaki mulimu abagagga n'abaavu n'abali wakati tusobole okuba nga tweyamba mu ngeri emu esoboka naye gwe bw'ogamba nti gw'osinga kiba kizibu ojja kwetaagayo omuntu ataali wansi wo agenda okuyamba yensonga lwaki bw'otandika kampuni mbeeramu director mbeeramu manager supervisor n'abakozi that's the system katonda bwatu yatutonda bulamu so akusinga abakusinze mwebuuzengako kulwa katonda n'ensi yange tusinkane ku lwaka lwokusatu mukama 20 mpeera mweraba